namba laba nti media gena n'ejjayo omuyimbi especially ku luyimbi era bajjamu gamusirira ejola ne bamupromoting kakati those who want to join politics they are going to face the same problem. Okay. The Congolese, they are no longer important. South Africa is no longer producing musicians. Why? It was the driving force. Yep. Kuchusa apartheid. The group, Yaba Mayenja, Yaba Kusasi, Yaba Chameleon, Yagenda Kuva, Ogujako Kusasi and Kakam, Akabina, Seruga in a quota, Akalankatunda, Baja Kuja. Kadora bakano kadi spice dan kabereko no musajja bamulabe bya bikomyawo kadona akala bakaita warushiba warusimanya bani andi yeshiba yebibi byabo tulaba shiba yaonera wato nti kakabo kadikali kampuwe omunene yafunziza shiba omunene yafunziza shiba ngabagala ku implicate mohoge no mohoze yes nembaga nti akakawala yakapangisa mu manyi pakachima wabo yebyafira we musajja yakasimbe vivi pala ku maternali ya merenga we galula kali ke galula sijja ne okuvumbagira ne ababukete nzete wali kechimanyi wali when I tell you mbamanyi ndi musajja yakasimbe vivi nange ku maternali ya bani nabana abawala ne kagenda yo kekoze iki kategedde kagenda yakagula obukadde busatu ne katandika okwemanyula maso g'empuluko tennalia kemanyula bukama sama bukakola cyo kemanyula naye bali bawayira mwenda I defended mwenda. That's why I'm credible. Era nemba gamba side should interrogate that woman. That girl was arrested and interrogated. Bagendo kizo because they were implicating Mwenda not General Mohoza. Okay, yeah, I remember. Kakati that's one. Ekyokubizi bannange naye Dr. Byesigye yetakulako Lwaki Dr. Byesigye afune ba handlers atadya ankubulire ng'oli muserikale wa traffic n'osanga omusajja ng'ataddeko entalabuzi ayina sigidanga eyiyo ali mu Juba oyinza omuga nti vaamu okawunya nedda sebo kubanga ayinza okubanga yakiisinze omukazi atamidde nga gwe gumuwunya ayinza okubanga yabaddeko omukafiri lifuti nga yayinza okudya musajja musiraamu ng'ayina akalaadi mu mmotoka ayambadde ejjubba nga fuluma okawunyemu bwakuba nakuwangulamu amannyo abakubidde bwere ne banemutunuulire omusajja Ssewanyana ekibadde kimuttira mu kkomera buba yalabye Byesigye ng'ali ne mukazi we bagenza abo ate emotoka ya Byesigye yabadde yansenensi ye ya bulijjo yagende mu Ipsam nga balimu bameka babiri mugenda mu myaki yamugjeewa Ssewanyana katona abaddemu ne driva we Ssewanyana katona afe bannange gundi Byesigye namuzeyita Tamale kanawe bana Byesigye bamwekisa Byesigye bamwekisa omusajja ekyekabadde muzeyita Tamale kanawe kubulidde Ssewanyana mukamba bulire bwogenda ngo amateeka gafuga ekkomera omukazi tagendera mu jjiiri mukomera okulaba omusibe aleka atabuse omukazi ayambala gomesi ogenda okulaba omusibe yesiba leeso ng'agenda okulaba bba era bakola akantu kali bwe kati amulabira eno mu mutwe ate wawetera agende tamulaba eno mabega atabuka ne kakati Byesigye oli musajja mukulu ne Byesigye gweyagala kufiira ku saizi nga wilibalo Byesigye oyagala kufiira ku saiti nga wilibalo imagine Dr. Kiza Byesigye badaginze kulaba ku musibe ng'agenda n'ono atali mu mmotoka temulimu mulala babadde baganye nga teri binakkizibwa kulaba ku musibe okujjako okugenda ne famire memba yaganye ono yaganye ogenda nani agenda n'ono mukazi we negwe Byesigye bagenda igaba ngoba muvuddeyo mwembi mulaga wa musibirawa mwavuddewa
lwaki munno omuleetera ebirowoozo yeetugire mu Byesigye oli musajja mukulu ate nga Byesigye talina mukazi noono talina musajja wiibyaninawo anti kibulya asula wano kati Byesigye singa bakubuuza akabuuzo nyampeemu mwasisinkanyeewa wamusanzeewa bwe muba kuvaayo mwali lazeewa nze kambabuulire Dr. Kizza Byesigye nze is a credible person in this lwaki abakazi basala bokka on record Dr. Kizza tafuna tabula nko musikando za bintu ebyo no never Byesigye skando kijera bamuvunana kukwata omukazi nawe those were fabricated nawe even fabricated. Let me tell you bwoba wasoma psychology w'abantu one day nagenda okulaba Katongole Katongole oyo baali bamuyimulati Illuminati nti yatta abakazi entebe nze all of the killers of women nalimba yina nga manye amusimu gaabwe era nga mbali kodinga all of them era bwe bamalanga okukwata omukazi bamukozesanga ebyefujjo byonna ennaku nnya ekifaananyi ne bakiweereza ne babasasula ssente. Those who were killing younger women. Okay. I infiltrated them and I have their telephone numbers. And some of the telephone numbers are still in operation. Kakati Katongole oyo nze nyamba nnyo abantu. Katongole nali simumanyi ndi musajja w'entebe mugagga. Katongole yalina empuuta ennuni y'empuuta yasooka ozitegeera. Kakati bakaleke n'amukwata bamubeka empuuta bamuggyeko business eyo obabukidde naye balikwata kayiira oba sebuwa kulu bye yadduka naye yajja kusasula ne kabuseeko nakulumu ajja kutaka be kabusenga okutuuka Esserongo alidduka misiri ali maliri myezi mukaaga kabusenga tanatuuka Esserongo waye kukuma mu byalo oba yakuba abantu omwana oyo omulenzi Katongole ne bamuwayiriza bamuteekako n'omuntu nga tabamanyi nabbamanyi but do you know that Katongole does not ring my number asimanyi anti sibenkolera bonna badduka naye nze mba nfunye reference for you. Okay. So I went with Katongole's wife n'omuntu mulala twagenda bana mu motoka. When we arrived there and I heard nanyume n'aba serikali b'ekigo for about 2 hours they like me tunyumyane tukola tutya kifo kirungi nnyo kiki nembeebaza because ono omusajja no wamukomera gundi yes ayina PhD mu human rights n'omwogezi waabwe Byesigye originally the prison was intended to intimidate to scare people. Yeah. Nga bwoga nti tewali ddagala lya siriimu musika yalinga bantu tewali ddagala lya covid musika yalinga bantu kyobalaba luzira nduulu tekyagitumya luzira kasita omuserikale wa poliisi owa prison ku ssaawa 9 aggala oluggi lw'ekkomera ne bwemufiirwa omuntu taggulawo luzira nduulu nobody will respond. Narufeenya okufeenya means shrinking nti abaganda bakugamba nti akafeenya ebbuga lya RBC when you buy a sack of vegetables subject it to fire ojja kulya nga terijuza nalu kituufu okufeenya mbuzi ekogga nanyiniyo n'agisanga don't mistreat your prisoner sebaddukanya musibe naawe oba odduka odduka this is Kiganda proverb that if a prisoner wanted forces the prison to run, you also run. You are also punishing it. So the Baganda, Chitalia Mary. Yeah. Yes, Chitalia Mary ogenda chiwachi. Kati this man has changed. He's a rehabilitation center now. The prisons of Uganda are now rehabilitation centers. And why? He's highly educated and too. All of the big powers in Uganda have had a seat in Luzira. So this man of Luzira, he knows Mwanga Chifumbi now determines is a shadow minister of finance. Determines your money. Numbers determines your money. Was in Luzira. Moses Sali had a stint in Luzira.
So many mukwezi aje sinti nuzira. So many people kakati kitegeza if you mistreated this person, that's why they say Ruzira University. Ebintu bibiri ebitukoze eje ebituyambi naye bano abaana basegirinya negundi ne Ssewanyana obuzibu bwabwe buli bwe buti. But I'm seeing Byesigye to go there. Byesigye yategedde bamubulidde nti bagenda bata ayagala kubalayi mulayite ku Bobi Wine. Are you sure? Yes, people remember the last one. Bagenda kubata. Byesigye bw'omulaba agendayo yakitegedde tibagenda kubata. Why? The Chief Justice pointed out if you don't have evidence abantu basajja mubate ngenda bata kituufu yabadde emyezi 3. Why? The Chief Justice after suffering a setback ng'afukamiridde ab'emmere is now alabika akolagana ne Mao ayagala kuza has handlers now. He wants to restore the dignity of the judiciary. Yes. But ne government yefunyemu ne bwebata tibo bakola ensobi abase akasajja kabukedde osebowa nakano kakayira akalula balo walabanga Segirinya kye bamukola. Segirinya alesa ambulance. Segirinya alesa Segirinya akoze eddwaliro. Police badde kola Segirinya ne yekweka fattening him to be because these people use low-educated people. When you use a low-educated person, he thinks that being a member of parliament it gives you diplomatic immunity. Tokwatibwa ombaka parliament bamukwata. Mbaka wa parliament takwatibwa mu parliament. Takwatibwa agenda mu parliament. Ne takwatibwa mu police za parliament. Naye akwatibwa kasitibwa. Kakati bwo bayagala okukozesa omuntu okukola byoyagala criminal activities. Kozesa oyo atategeera. Nti Emmanuel Kimia I understand. Nti mpaka parliament akwatibwa. Nti Sebagala yalowooza nti obwa meya bwagenda mu America n'ateekayo ekicupuli. Because he's a mayor. Ajja kuyita. No, even a diplomat, the government, the host country can tell you wave his diplomatic immunity oba tumugobye. Naye Sebagala yayingirayo ng'amanyi nti era yagamba nange Museveni bw'aba tanyamba ngenda kuvomitinga baminisita be. Museveni said mu press conference, let him vomit, I will swallow. Museveni takola ku blackmail. Anybody wants to get something from Museveni must be a humble man. Ono muganda nge ye yali alowooza nti ajja nti Museveni kanti sakampu tukundi to pressure Museveni ngenda kwakusomera wano Kasembayo. Kakati that's one. Nti bano abaana bano Basegirinya n'ono ekibabeezezza mu kkomera ebbanga eddene. Parliament would have said handle the matter, the case expeditiously. Ntwala mu court. Why do you arrest me and put me in prison when you are investigating? Is it preventive? But Parliament has said that again and again. Nedda Parliament yayagala kweyambisa speaker agenzeeyo abawadde ssente. Ono government kyeyagala ebbanga oddiwanulayo to tell you. Kakati yo government enkola gyekolamu nti Ruto yajjeko kinyata abasirikale n'abamuddiza naye nabakugjeeko nsobola obbakola ki others kati ya warning others. A state must be in charge as coercive forces. Even the son of Uhuru, the former president of Kenyatta, nsobola mukwata ne mujja naye ekimukola ne Ruto bamujjako abasirikale bamuwa bamusirike is asserting the power of the state. Kati nze ndiwo kati Basegirinya sibeebo. Omuziba bakuba nti Wambwa yagenda ew'omuziba wangu nga Wambwa ali ku kibanyi. Omuziba yaga nti ndagula abali hansi ndagula abali hansi n'abali eggulu. Yalabula engo enkuba ejja kutonya enswa zibuuke. Wambwa ng'awulira. Kakati by arresting the MPs, the government is demonstrating one thing. Neboba MP nkukwata nawe okwatibwako nekuteekayo bwe mmala okuteekayo kati omulala ajja kutya okukolaki okukwata Basegirinya is preventive. Even if the case is dismissed mumazeyo bbanga ki ekitegeeza another
nti abaganda bagandi olaba akikola omuti omukalu guba mubisi. That's the state how it operates. Nti baba ne balowooza you can use obusajja bwabukedde ne bukuba kuba tebwasoma tebuli informed babuwa ne bwogera gavumenti gakapa terinyibwa ku mukira. Kapa terinyibwa ku mukira kituufu ekyo ozanya nayo naye kapa terinyibwa ekituufu estate besi yebamukwata ne bamuteekayo tinyefunza gundi tumukunde muwezi. Why? Era nabaga nti Museveni omwana we nga yamwewaguddeko yali musibi. I want to tell you amuteekayo nekiwandika mu katabo kange kano The Lion and the Masai Warrior. Nembaga nti Museveni ajja kuteeminga lwabwoko. Nabagamba mu katabo kange kano nabagamba kani Museveni teemu lwabwoko andi muhoozi nabagamba. In my book, Who Keeps Museveni in Power, I enumerated Museveni's attributes and how he defeats his enemies. Museveni is a myth. He is not even understood by many, and nobody can know his future plans, even his close relatives. Museveni tebamutegeere. Nakugamba Museveni detects enemies from far, but it takes a longer time to act. He lures the snakes out of their holes. For example, he watched the Mama Mbabazi's activities for a long time until they fall with the hammer. I always ask people, for Museveni to strike a deal with Garuga, Mbabazi's rival, and the dropping of Mbabazi as Prime Minister, what came first? Deal ya Garuga. Deal ya Garuga. Nenga Museveni yalonze kugamba timuvotinge Mbabazi. Mbabazi is presidential material. Immediately after, yaragira Nadis ne Wagaruga. Gani Wagaruga saying? Asimichi. Kati nzimba buzi. Two of the two which came first. Museveni kugoba Mbabazi oba okulagira Nadis ne Wagaruga live always said. Yeri amanyi Mbabazi. Museveni encourages the snakes to come out of their holes. Waliwo omusajja gwe nalaba ng'asaba Museveni ekisozi ministries nnya nanzimu. Ne kakati yawolomu. Museveni encourages you to embark on self-destruction mission. Na agenda okukomyawo ayita abantu nti contracts 5 zonna mu Ministry of Education yazisazizaamu. Nkugamba Museveni directed officials of NAS to inject billions of money into Garuga's tea business. Even before dealing with Mbabazi, Museveni also promoted Henry Tumukunde to Lieutenant General. Then it was an energized Tumukunde who fought Mbabazi. Wabakola kayikula yasiba banne bonna bamukwezi bana naye bwe kimutuuka nga bano bazina kituufu. Tumukunde yakwata helicopter nagisula mulala ya Mbabazi najjamu amakutiya g'akasente n'agenda eweeru kunge bwe bamujemba abambabazi nga balo bakuba. Museveni is a double-edged sword. Yes. He encourages you n'okola byokola naye nga yamanyi nti wanudde ajja kufuna nze bannemwa. Nkugamba Museveni also did not listen to complaints about General Kale Kayihura until the hammer fell. He sacked his younger brother General Salim Saleh from the position of Army Commander and from the office of State Minister for Finance. Museveni surrendered his in-law, Alice Kaboyo, when she found herself caught up in the Gavi funds scandal. Kaboyo was seen carrying her mattress to Luzira prison. He, Museveni, openly on a live television press conference disagreed with his wife on the reopening of schools during COVID pandemic. The question is why would the two disagree in public? Museveni agamba Mukazi enyumba ekutte omuliro ndi munjalire neba n'agamba musomo tegajja kuggulawo. Lwaki badisagiriingirawo? Waliwo oyinza okusanga nga lwe yali alowooza fasiridi bwakyogera onagenda kibayinga mu public bajja kwabukana. Museveni
a revolution does not take gambles. Museveni is not a fumble, is never takkiriza kintu kukiteeka mu nkola kyagenda kulwana to retract. When you retract, then who believes in you? No one. A story told of his close relative, brother, who stole his cows, and Museveni reportedly surrendered the man to law enforcement officers for prosecution. It is rumored that Museveni's late father, the late Museveni Amos Kabuta, saved the man by taking a hunger strike. Yamugamba owe yasomwa ono yajja okukuma yetalina bamuzaala bamukuba amasasi mayumba bwe yaŋŋamba Museveni yali waddeyo bulaza we mukuba amasasi yassa omuntu ng'amuganda okubba ente ate ng'ente za Museveni yamugamba oli talina jjajja Kaguta had to stage a hunger strike nazirembe Museveni. In 1986, the most powerful women in NRM were Madame Gertrude Njoa, Hajati Janat Mukwaya, and Narweso. When escorts of the late Oliver Zizing killed a suspect, Museveni surrendered her to face the law. Zizinga was only released by court even when she had lost Zizinga yafiirwa abaana mwenda mu nsiko. Baatuuka ekiseera nga tebakyamubuulira. Ate nga Museveni yamukozesa ekitabi meeting yasooka okukuba Kayiira. I don't know how Museveni supported Zizinga and was informed about Buganda history. Yamulete n'akuba Kayiira mu meeting y'ekitabi gundi. Kyokka yamuge baasiba. Yes, yamusiba. Baisikoti be baakuba omuntu. Yamusalendalinga. Zizinga nga yafiirwa abaana mwenda mu nsiko. Bano abolwaliro bonga muleme okuwaayo. Museveni sacked General Eli Tumwine, a member of the 27 pioneers of the Royal Bush War. General Tumwine is one of the Bush War heroes with a permanent reminder of the Kabamba attack when he lost an eye. Those who were in the bush know the role Chobe played. Chobe Ngayete Mumua is a man called Chobe. Chobe played during the initial stages of the struggle. Even when Museveni was leaving for Libya to meet Muammar Gaddafi in 1983, he spent the night at Chobe's house. However, when Chobe found himself on the wrong side of the law, Museveni surrendered him. Chobe yesuza Museveni. Vakuruta maguzi. Ne baragawa. Balaga Libya. Hey, ate ono gundi oyo. Ani. Eyaliwo ono gundi. Ani yali ani kuteesa so bwe bali nga edisiwe teyamusiba teyamuteeka ku bbali kiwera nti Museveni simuzanyirako ekyuma bwe kigaya amayinja tosibira ku bulo bw'olaba twakita esitudde olusozi togaa nti kansibire ku malaalo gaki ga tairos nkugamba Haji Sserunjoye, who was recently arrested on orders of the state minister Samu Mayanja, contributed enormously to the NRM struggle. One of his wives was grabbed by a soldier during the Bush War day, only to be reunited with Sserunjoye after the war. In spite of all of this, Sserunjoye was put behind the bars during the Gavi Fund scandal. Professor Gilbert Bukenya, the former vice president, who used to call himself Mahogany, was also put in prison and had to face the law. Sam Kutesa, whose daughter is married to Museveni's son, and the two married from the same family, also suffered the same fate. He was dragged to the dock and hammered to the bone marrow. The only thing he got was seeing Museveni's family members present in court. Major General Jim Mukwezi, whose wife played the role of Senga at the handover of the Hingira ceremony of Museveni's daughter, also found himself in Uganda prison during his scandal. What about General Moses Sali? He arrived in Uganda from exile aboard a cargo plane with Land Rovers and bodyguards were given to him. Moses Sali yanjira mu nnyonyi nga ina Land Rovers n'abaserikale ababe ne basalundinga endeke viki ani bwe kyemutamanyi General Gundi, General Haq yafuga Pakistan, Zulu Haq. Zulu Haq taata we yali dokita emulago
Moses Ali nga yajanjaba Moses Ali nani ne Abuma Yanje. Okay. Zulu Haka mini bwagoba abayindi. Zulu Haka went to Pakistan, joined the army, became army commander and topped the government. Was a Uganda. No, one was Korea. Naye yakulira wano. Okay. Yes. Moses Ali yagira mu nnyonyi. Era nkugamba nti upon meeting Museveni, he said, Moses Ali yakwata Museveni mu ngalo bw'ati. Yagamba, you killed the people and I killed the people. Therefore, no apologies. Moses Ali yagamba Museveni. Buli omu yatta. Natta nawe notta. No apologies. Ne Moses Ali yalina ekikwate mu mutwe gwe. Nti mu 1983 the Triple Agreement yalina okubeera vice president. No apologies. Moses Ali was the money for the vice president according to the Tripoli Accord of 1983. He used to attack Museveni during the NRC days until he was arrested, charged with treason, and imprisoned for more than 2 years. Whatever he has today has been achieved on Museveni's terms. Nasanga Moses Ali nga bamujja mu lubiri. Gayira kapiteni Gayira. Nga mujja mu lubiri. Nga mutwala ku Impala House. Atalina saati ali mu pajama. Andi Moses Ali bamukwata ava mu State House. Kazini yemukwata. Museveni mweta wakoze. Choma chigaya mayinja ngobule bweregale. My question is. Nkugamba. What about Lieutenant Colonel Andrew Lutaya? Namulaba jjo. Andrew Lutaya. Namusanga ina petrol station ewandegeya. Tewali musajja ina maanyi nga Andrew Lutaya. What about Lieutenant Colonel Andrew Lutaya, who single-handedly peddled the canoe and ferried Museveni across Lake Victoria for Kajans to Kisumu on his way to Libya in 1960? What about General Pecos Kutesa, who was Museveni's trusted ADC, and he accompanied Museveni to Libya in 1983? However, when he failed to capture the parliamentary building during the final stages of the war, Museveni replaced him immediately, and he died after a drinking spree for idleness. Alcohol had taken a toll on him. The list is endless. Therefore, this takes me to my final submission. Will Museveni, will the Maasai warrior defeat the lion? My submission is that Museveni is still in the position to defeat anybody threatening his government. As I illuminated above, Museveni is in retiring age. Museveni's future insurance is a stable Uganda, where he will be able to look after his cows and his grandchildren. Museveni cannot therefore allow a hostile group to take a power in Uganda. Those who want to rule Uganda after him must keep this in mind. Tonzanyisa. Nalabye omusajja nga agamba mukozi bw'atanzijako kazito omukazi muzzaayo kuba babonyaabonyeza ekisiri n'abuuza banne babaddawo naye namwe bababonyaabonyanga ente endaawo bagikirira okuzanya n'embuzi n'ente eyeggwako terina kyegenda gikola kujja mu ggwako naye mmwe bwe baba nga bakutte ku bizinesi zo katono katono bakunyigamu naye nze bw'okubidde emyaka 10 era yagambye kaŋŋende ewa ssale nga mulaba nagaa kaŋŋende ewa jjeno ssale omanye nti ŋŋenda kubonaabonanya ate nfa obwavu mumanyi lwakiro ŋŋenda okufa obwavu kati baagambye mbw ate sente zange Museveni yazibulookinze ne mukozi male okuba banomba malewo muzeeyi kakati nze naalwana lubuto lwereere bannange famire yange ebonyeebonye nnyo bw'oba oyina olayika olina tosobola kulwana bw'oba oyinamu kati kobereka toyinaamu olwane anti kyekyo tolaba nabbi muhamadi sallallahu alayhi wasallam yes omusajja amugaa nti obwavu bunzita n'amugamba ki genda owase n'agoma n'amugaa nti ate obuli ewange buyitirivu n'amugamba ki ddayo owase n'akomawo ogwokusatu n'amugaa nti obwavu bukola ki bunzita n'amugaa kola ki ddayo owase bwe yaddayo ogwokuna yamugaa nti ki sajja yatandika okukola anti bwe yawasa okuna yadda ate yadda teyadda kandi nange kyebaagala okunkola nti nze nja kulwananga omusajja yagambye abasajja bagambye sente bweziri omwavu nga alwana n'amaanyi nekyeke bazisayininga dda netwogera n'abagundi bonna sente ze tuziteeke ku account billions
makutiya bagaiti nedi omusajja agamba omusajja agaiti Museveni ne Muhoozi be basibye ssente Museveni ne Muhoozi baagala omusajja atukuba atumalewo gomanyi omwava amanyi gakwesangalwa kati abaana bange mubakuba empiso bagana okukula nedda musibe abaana bange nange njagala neyagaleko nange njagala okuva kwa kunene nga tumaliriza ensonga zibadde bbiri naye tujja gikola ku lwokubiri tujja kukola eya nema ya lwakubiri nema musiru eyo mpanvu tujja gikola leero nedda these are idiots this man is an idiot he says nti buli motoka mubeeremu akasero tubuulire akasero ako yakola emmotoka yakakola kateekawo emmotoka bali bagikola baleka mu space y'akasero era abantu bemeka abatambula mu mmotoka nga bali akasolo bwe bali webale nnyo nekijjayo omutwe gwe omutwe gwe gulimu ennagisi obwongo bwe bulimu ennagisi two let us look at these innovations baatuleeterako emisipi gyalagawo ne batuleeta ka triangle kalagawo ne batuleetera egundi speed govern nga bali balesede yebigere nasaasa bali balesede yebigere yes network tabagirisa netuleera mzee Tamale ngochali kubya moto anti kyenkubulira these people out of touch with the population tebamanyi and you see they want to overthrow the government tekisoboka kuba ng'ono wa traffic asiba ba border kino nekyo nekijjayo entwe yakyo nekijjayo entwe omusajja gwe an idiot okwagala kasero mu motoka ebisajja ebyo byetagaga tebawasa waabyo kuba kirina ennabisi muntu let me be on record 10 million let me be on record jowa police batuyambeko nekireeta entwe eyo you were stupid yobali mu ddiiro lyo ne mukazi wo alabye kuzaala mu basajja omusiru kubanga era obusiru bwo n'abaana bo bajja ewamwe tewasaana kuwasibwayo. Do you know what it means, 10 million? Do you know what it means to tell a policeman to decide? Tell us where this castle must be. Why is it not in the city? Nti abasite council batekewo obusero. Whoever throws away outside the castle should be arrested. Yes, kituufu. Yes, ne mu motoka. Sina space ya kasero mu motoka. Kisajja gwe oli amere kinje mu embwa zange. Kuba sagala kusirwa. Embwa zange sagala kusirwa lenga nekireeta ekyobusirwa ekyo. Omuzikiti. Awo tosobola awo omwazinyi okwazina ategeeza musiraamu nti swala ekoze eki oleme kwegaana mu ggulu awo mwakote ku pesa yes kiina amagezi mutwe goloze kiina amagezi can this idiot assess omuzi netinyefunza tinyefunza nga mukambwe yawera wazina bamulumba kwensonga fuka moderator wakashoka kali nange mfuke ko let me tell you if gwalowoza abantu bagenda ku sirimu ekigoma ne bakigana totera ko kigoma some people can switch off from 7. Why is it that you have never had an incident nga waliwo omusajja agenze najjako omuzikiti najjako microphone y'omuzikiti. Omuzikiti is different from these barokole because the barokole have no mandate okutuwoganira bano ab'ebidongo tebalina mandate okutuwoganira. In fact a radio station erina okubeeramu n'emifaliso emifaliso gyabuzovinga soundproof. Why don't we get sound okujjako nga waliwo abali agree a night club must have a voice observing system nga bwekiri e Rwanda. Yes kola gundiyo mu bedongo yamu nga tefuluma bweru kukola ki omulokole kati fe mbakatuliki mwena monde akatoko bokafunga mwena akatoko k'Abanyarwanda ebijanjalo bibeera waggulu ate eby'Abaganda bibeera wansi kakati emirwe gy'ewaggulu egy'Abaganda era kiba tekiyidde buli gibamu akakoolakoola obukatuliki nabulwamu nnyo ate nengattamu nabindi byotegeeza defense system kikyolatuukako kandi nkubuulira ti abakatuliki balina eswala bbiri ekisinde ekyokumakya n'ekisinde ekyolugulu. Abakatuliki n'abakristaayo bakuba engoma lwa 6
Buganda twagirya be bakristaayo. Okay. Tulirya edda bakatuliki. Okay. Engoma zaavuganga ddi ku Saturday. Nga bakola ki? Omuzikiti eyo tewali muntu asobola kugaana mwazinyi. Ekyo kyo. Ekyo tuyina gye kiri. Nze ng'omusajja omusiraamu. Era tewali akomplaininga ku ki. Nabagamba nemma bannaye mbadde nsaba. Muve ku ddiini busiraamu. Abasirwa abo nabagamba. Nekolooza bitegeera. Muve ku ddiini busiraamu. Kyatudde ne banne waakyo ne mukazi waakyo. Kubanga kyemutaba temukimanyi. Tusirise ebbanga ddene. Wanga ani abikkiriza. Muve ku ddiini busiraamu. Ani abikkiriza. 10 million nakirobeki. Tukonodde amaaso ng'ekiniya ku kkubo. 10 million gozina ku kisajja. Ankola abasiraamu mwenna mugule emizindalo mubawule mugiteeke ku mizikiti nga gikuba ssaawo. Twongeremu emizindalo ku mizikiti. What if omupoliisi, because in the old days during colonial time omupoliisi nga talimba. These ones nti akuweerewo ekisajja nisinga mwifundikiriza mu kuziika eyo. Nema is giving certificate ku bantu ku nnyanja bayiwamu amazzi entuba ziggwewo bazigabye ate ng'ojja nti air pollution ku muzikiti ng'ojja mu bakasero k'emmotoka ekayonoonya obutonde bw'ensi. I don't know why. They want to overthrow the government. Who is fooling who? Ani kubuulidde disorder mumulowooza intelligence ya Museveni was drafted in such a way nti erowooza nti eku. All of these people are creating this one to the elements. Bageza kunyiiza bantu. This man doesn't know nti omupoliisi bw'anagamba 10 million, do you want to take my vehicle? Oyabale nnyo. Omuntu avuga emmotoka milioni 7. Ate omusala 10 million. Oyina abaana, oyina omukazi. Oyo omukazi yakuloga. Oli kuwikikula futi ya mukazi yakuteeka ennyuma. Kubanga obwongo tebuva mu muntu. Nti emmotoka etaliimu kasero. Tell us where the akasero kabira. Kafitinga wa mu motoka akasero kagenda wa. Demonstrate. Akasero wekalaga. Ndage motoka we bakikola akasero wekabira. Nange njira ne sira bakasero wekalaga mu ya. Loitering etteeka likugaana okuwandula mu kibuga. Yeah. Etteeka tukiravaga mu ndiro. Toyina kireresi. Etteeka likugaana loitering. Loitering, yes. Naye si mu motoka ya. Si mu motoka ya. True. No. Gwe gambe ekibuga kakati ekyo kimanyi mwenche bikikola kati obusero mukazi wakyo yabuleese waliwo ayina ddiiro nishire kwa kituleze naye babikola ku bisipi mukazi wakyo yabuleese kati ekyo mukazi wakyo ekyo kisajja muve ku bannayuganda kisajja gwe you need you ensonga eyokuleeta ekintu ekitali practical. Where are we going to put the obusero bugenda wa mu motoka and kakati nze emotoka yange benzi yange nga nkiteeka mu akasero dwayi move nga ndya gundi n'emmotoka eziraga Kenya batambula balya oba bayimirira waliwo bannamateeka abavuddeyo tusajja gwe nawe olina abaana. Do you have children? Do you have a wife? Do you have where you married? Do you have a head? What's your academic gundi? Qualification. Musajja gwe Katonda yogerera. Wabisomyemu Katonda ejjo bakuwayiriza. Tulage musajja gwe tulage. Nina benzi lumamyo. Benzi lumamyo njagala ondage. Weteeko omwenge gwange ndabawo. Omuyifu abanywa. Emmotoka etulaga wetuteeka omwenge. Musajja gwe njoka lundi ondage. Benzi yange lumamyo. Woteeka akase. Kwega abaana bagenda omukazi yakuloga. Mukazi we yakuteera eddagala ennyuma. Obwongo bwo buli affected. Abakulu abatwala Nema mwedde. Next time nze kyemba mbavumira. Why do I abuse them? Tukiyita meditation. Tukiyita brainstorming. All of these things you must call. Yeah. Oyo mukazi we yaleese obusero. Badde kugamba omwami balusi yasooka okuza. Gwe bw'balowooza nti bali w'amaanyi kakati ye Museveni bw'anaatuga nti mwambale empale enjimpi. Mbadde nga muze Tamale bannamateeka bavuddewo baliko okuba bawandiikira emizikiti intention to sue bagenda waliwo gwekatabi simanya bukasa mbutulekerawo baleekaaniza mabeta Edward and Company ebyo muwandiika swala muyina mmeka olunaku ziri 5 naye nga omwazinyi amalira dakiika 2 compare ze balokole these affects balokole ate nabagamba nti nabo abalokole abawogerera mu kibuga nabo temubategeera balina ebizindalo ebinene mu kibuga biti they wanted to demonstrate manyi King Fahad bwe yajja mu Ssekabaka Fahad bwe yajja okukyali ya Uganda mu 75
kali nali nsoboka yagamba nti amasomero g'abakatuliki gonna agali ekisubi awo muveemwaniza omugenyi nga bambadde sapule fakati yagamba amini nti eno ensi yabakafiiri yes kyova olaba nti mapera house church house ne fakati building ziri ku luguudo lwe lumu kyova olaba nti kibimba rice ice plant ne Nambole byabachina bikugundi yemu so the Chinese president in the country mainland okay obiteka ku highway wono birabi highway era kakati ngeno highway ekijja yirimizawo yeyentebe is one highway teberako tebaweta highway tekubirako petrol station kubanga uvuga full tank bajja giteekawo kituufu akyokubiri why do you assume nti bwe ngenda sidda nzira lwaggulu wali baddewo nga mubaawulamu anti ndowooza it could have been nti tebalowoozaako nti waliwo agenda nadda what if I'm taking the patient to hospital webale nnyo or I'm taking my children to school and when I come back and to go do you think it is easy omuntu okusasula emitwalo ebiri si kyangu nti 15,000 si kyangu kale kamberekereze naye nze buli akola ekyobusimu mukama abankuumi nembadde abannema the mass communicators we use abusiveness tusirisa akaseera kanene naye ku kyobusiraamu awo tujja kugenda wala nkoze ne Jeff mu control room omukama abankuumi nkubuli ekisembayo ne mu Vatican Papa John Paul yakkiriza abaziina webali nnyo nti gundi omusajja yagenda ku mwezi n'alanding yahadi abaziina yawulira abaziina n'alaba ne Chinese wall. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekyo mukazi wakyo ekitabuliza eddagala